kati musajja watoye yali amaze ebbanga okuva kuyakwamira ebinene bikolwa ebibe byagana balema badduka abazibe balaba ebibe byagana nange bwentyo bwe nali oba naawe nga bw'oyita mu kanisa twalimu ng'endwadde ziruma mu kanisa twabangamu nga bugagga bwagana twakanya kulinda nga n'essaala tukanya nga twakanya kulinda nga n'essaala tukanya naye waba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola waba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya waba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola waba yagamba Mukama ajja kuwonya waba yagamba nti ajja kuwonyera Mukama ajja kuwonya waba yagamba nti ajja bikolera Mukama ajja bikola kunya sitani namukuba kunya sitani namukuba ematuka gye nava ewala eri mu kyalo gye nali omanyi sitani atiisatiisa omanyi sitani atiisa kale lwakuba tonnalaba kalumba ne yesu obutaswana bwe lwakuba tonnalaba amaanyi ga Mukama tebaganyooma for I know the plans I have for you, says the Lord. Tomorrow will be nice as a nyonyolinya. Lingazi jango tunula, edi wofengalwana. Ono yasu kuna bakumala, kumanya byakola mazima. Oh, I know. Tupwa mumanyi, bwaba yagamba nti ajja bikolera. Mukama ajja bikola. Nga yagamba nti ajja kuwonyera. Mukama ajja kuwonya. Bwaba yagamba nti ajja bikolera. Mukama ajja bikola. Nga yagamba Mukama ajja kuwonya. Bwaba yagamba nti ajja kuwonyera. Mukama ajja kuwonya. Nga yagamba nti ajja bikolera. Mukama ajja bikola. Kati nawumula, everybody wanna dance tonight. Leka baana bekeja, kasitaani kadduka. Buli kyalumu naawe n'ozina, ennyumba mwafuna. Abasaba baana engera, babusabusa baana. Everybody wanna dance tonight, dance tonight. Everybody wanna dance tonight. Bwaba yagamba nti ajja bikolera. Mukama ajja bikola. Yagamba nti ajja kuwonyera. Mukama ajja kuwonya. Bwaba yagamba nti ajja bikolera. Mukama ajja bikola. Yagamba Mukama ajja kuwonya. Bwaba yagamba nti ajja kuwonyera. Mukama ajja kuwonya. Yagamba nti ajja bikolera. Kyekyambala abooluganda kye twetaaga. Yesu yalina embala ey'obuwombeefu era ey'obuteefu n'atugamba nti mu mutima abooluganda kebera mu mutima gw'oku kaseera kano nga twogera weetaaga ki otawaanye ova eno n'eno oluusi bakugoba ne mu maka ne bakugobera ddala ne bagamba oyo tabeerekeka naye oluusi nga ekiri mu mutima gwo kugamba gw'oyogera bwogezi ovuma buvumi okola bukozi oti empisa biki ebyo byonna y'entuuma ebeera mu mutima naye olwaleero Yesu agamba nti abanaye ekikoligo kyange kyangu mwetika ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga nze ndi muteefu era ndi muwombeefu nammwe mulifuna ekiwummulo mu mutima. Ekiwummulo mu mutima Yesu kyagamba okimanyi nti bwe weesonyiwa ebintu ebyali bikusunguwaza ebikunyiiza n'obeera ku ekyo abooluganda bwe twekwatirira n'ebyatukolwako edda ne tutabivaako kubisonyiwa kubita
tolifuna nambala ya bwakatonda n'essaala zo ziba zikuba mmesi. Bayibuli egamba nti nga tonnawaayo kiweebwayo kisuule wali okiteeke wali osookoddeyo otabagane n'oyo gw'wasoowaganako naye. Bayibuli ebyogedde byonna. Naye olunaku olwaleero nga tweyongera abooluganda twagala tulabe Yesu ono obulamu bwe. Waliwo omukyala gwe njagala okulaba wano naye nga tetunnamulaba. Njagala okusoma wano mu Matayo 15. Kusoma mu Matayo 15 agambye bw'ati: awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abaava mu Yerusaalemi nga bagamba nti abayigirizwa bo kiki ekiboonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde. Bano nno abawandiisi Abafalisaayo bagenda e Yerusaalemi naye nga baalaba mangu nti bo kiki abayigirizwa ekiboonoonyesa obulombolombo. Olwo nno bano Abafalisaayo n'Abasaddukaayo nga Yesu buli gye badda naye, Yesu buli gye adda nabo nga baagala nnyo okulaba Yesu kiki kyakoze, nga bamuketta, nga bamulinnyirira, era Yesu ebigambo bingi bye yayogeranga. Naye omuntu omuteefu okola otya okuwangula abantu abakulinnya akagere? Okimanyi nti buli wodda naawe bakulinnya akagere? Tokimanyi? Naye ekigantu ekigenza okuwanguza kwe kusenga Yesu ng'omulokozi wo, kubanga ye Yesu muteefu era akulwanira, yakufiirira lwa mbeera ezo zonna akuwangulire. Naye gwe bwe weeteeka mu kifo n'olowooza nti ogenda kulwana, waliwo b'otamanyi nti bakulinnya akagere. Kulanga omubi tatuula, bulijjo ekyo nkibuulirako. Omubi tatuula mpaka nga akoze ekyo kyayagala kituukirire ku munne. Nti basula bayogera, basula bateesa, basula bagamba tumukole tuti. Naye okujjako ng'oteese n'okakkana mu Yesu Kristo ye Katonda omulamu agenda okulwanira, kubanga abakuketta tobamanyi. Naye wano Yesu agambye nti Bayibuli egambye mu Matayo 15 nti awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abaava mu Yerusaalemi nga bagamba nti abayigirizwa bo kiki ekiboonyoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde. Baali beemulugunya ku bayigirizwa abatambulanga ne Yesu kubanga tebanaaba mu ngalo nga balya emmere. N'addamu n'abagamba nti ono yali Yesu, nti nammwe kiki ekiboonyoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Olaba Yesu abagamba, ababuuza, n'aggambye nti bw'obeera ng'olokose kitegeeza nti tojja kubuuza kibuuzo. Yesu yali abuuza bano Abafalisaayo abaali bamugoberera nga bamuketta. Olwo balabye abayigirizwa nga balya ne bagamba naye bano kiki ekyabasoozesa obulombolombo? Yesu n'abaddamu n'abagamba nti nammwe kiki ekiboonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Olwokuna lugambye bwe ruti 15 Matayo, kubanga Katonda yagamba nti ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, nate nti avumanga kitaawo oba nnyina bamuttanga bussi. Yesu agamba naye mmwe mugamba nti buli aligamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde okukugasa nkiwadde Katonda, alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe oyo agamba nti naye mmwe mugamba nti buli aligamba nti aligamba kitaawe oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde taata oba maama kye nandikuwadde okukugasa nkiwadde Katonda. Yesu agamba nti alireka aliba alese okussaamu ekitiibwa kitaawe. Yesu n'abagamba, tuli mu 15, Yesu n'abagamba mwadibya ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa mmwe bannanfuusi. Owulira, omuntu atambulira ku bulombolombo bwe mwaweebwa obulombolombo mmwe bannanfuusi. Yesu yabyogera wano olunyiri olw'omusanvu lugambye Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kyakumimwa naye emitima gyabwe omutima gwabwe gundi wala, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Olaba Yesu bw'ayogera ebigambo kubanga agamba nti obulombolombo bweru, naye etteeka ery'obwakatonda erya Bayibuli ligamba nti ossangangamu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa. Naye kati wano alaba agamba Abafalisaayo nti mmwe nammwe mukuzizza obulombolombo okusinga etteeka lya Katonda, kubanga mmwe mugamba nti nze yandifudde ku taata wange ne maama wange, nti nze kye nandifudde ku maama wange ne taata wange nkiwaddeyo eri Mukama.
ebyo bye mwayiga ebweru bayibuli egambye nti nga ebyo bye mwagala okutegeeza era bye mwagala abantu bakwate. Naye nga ye Yesu abagamba nti mwadibye ekigambo kya Katonda. Olw'omwena n'agamba naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka ag'abantu nga bye by'okukwata. Amateeka ag'abantu nga bye by'okukwata. Ne bw'oba osinza nga mu muggwe olina amateeka g'abantu, okusinza kw'obwa Katonda tekunywerayo. Bayibuli egamba nti nammwe abansinza kibagwanidde munsinze mu mwoyo ne mu mazima. Omuntu asinza mu mazima ateekwa okuba nga alina ekigambo ky'amateeka eky'amazima ku mutima gwe. Wano Yesu yakyogera. Kubanga nga muyigiriza amateeka ag'abantu nga bye by'okukwata. Ng'alaga bana abasajja Abafalisaayo nti bo baali beetadde nnyo ku mateeka ag'abantu nga bye balaganga eby'okukwata. Olw'ekkumi lugambye n'ayita ekibiina n'abagamba nti muwulire mutegeere, ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa ekyo kyekyonoona omuntu. Yesu ebigambo bino byonna abyogera. Olaba yakugambye nti yigira ku nze ndi muteefu ate era omuwombeefu mu mutima, naawe olifuna ekiwummulo mu mwoyo gwo. Kaakati olaba reasoning eno y'amagezi. Olaba Yesu bw'asobola okuddamu awooluganda bw'okwata amateeka ga Katonda n'osoma ekigambo kya Katonda, Katonda agenda kukuwa amagezi. Ogenda kuba mukyala wa magezi, ogenda kuba mwami wa magezi, nga ne bw'oba oyogera nga waliwo ensonga z'oyogerako oba za kutegeeza, oyogera n'amagezi. Mu Bakolosaayi 4 olunyiriri olw'okutaano kyava atugamba nti twegulirenga ki? Ebbanga. Mwegulirenga ebbanga nga mutambula n'amagezi, nga mwogera, nga twogera ebigambo eby'amagezi eri ab'ebweru, eri abawulizi, kibaweesenga ekisa. Kyenvudde nkugamba nti buli lw'osoma ebbayibuli n'ogiddiŋŋana emisana n'ekiro, Yoswa bw'atugamba 1:8 nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, naye munaakirowoolezangamu emisana n'ekiro, bwe mutyo musobole okwekuumanga bwe biri ebiwandiikiddwamu, era musobole bwe mutyo okukulaakulana, kubanga okisoma n'okirowoolezaamu ne kiyingira mu mutwe gwo ne kikka mu birowoozo bye by'omutima gwo, akamwa ne kafulumya. Kyova olaba nti Yesu abagamba nti ekyo ekifuluma kyekyonoona kya bulabe nnyo. Owooluganda okwegondereza bye twogera, kubanga ekyo ekijjula ku mutima kyekifuluma. Omuntu agenda okufulumya byafulumizza byonna abijja mu tterekero wano ery'omutima. Kyova olaba owooluganda tufeeyo nnyo biki bye tuyingiza mu mitima gyaffe. Tufeeyo nnyo biki by'owuliriza. Omutima gw'oguliisa ki? Oliridda wa? Biki by'olaba? Muvi ki z'olaba? Facebook olabako ki? Owulirako njiri ng'eno gye tubuulira kati, oba waliwo by'onoonyaako birala? Ekitudde ku mutima gwo omuntu omulabira ku bigambo by'ayogera, kubanga ekyo ekijjula omutima akamwa kafulumya. Era wano Bayibuli kyeyogera, ogenda kukiwulira Yesu ng'ayogera naye ng'agamba nti tubeera n'ebyo okuyiga amateeka ag'obwakatonda. Abooluganda kye twetaaga ge mateeka ag'obwakatonda. Leka saba nange ogambe nti Mukama nkwebaza kubanga onjigiriza amateeka ag'ekigambo kya Katonda. Bwe ngasoma ne ngalowoolezaamu ne ngatambuliramu Mukama, ebyo bibeere nga bye bijjula mu mutima gwange. Ntambulenga buli ssaawa ninga alina kengere, ngenzijukiza entambula, ntambulire mu buwombeefu. Kijja kunnyamba okwagala balabe bange, kijja kunnyamba obutawaalirira, kinyamba okubeera nga nsonyiwa. Ne kinzijja mu butasonyiwa, kinyamba okwetoowaza ne neenenya. Waliwo ebigambo bye tulina okwenenya n'ogenda okulaba ng'okutudde akaguwa ng'osigaza emirembe. Kikuyamba okusigulira obusungu. Gamba Mukama nnyamba mbeere nga nsigulira obusungu. Omuntu awaalirira y'oyo ajja kundaba era nange nja muvuma era nange nja mukuba. Amalala nga gakutumbiiza ogenda nga bakkubirayo, ovaayo nga bakutemya olubale. Naye omuntu omuwombeefu omukkakkamu akakkana, oli omuleka n'ayogera byonna era atuuka n'akoowa n'akuvaako. Naye n'olwekyo ssaba ogambe Mukama, embala eno embaddemu enzibu, ey'obusungu, ey'amalala, ey'obutayagaliza, ey'ettima, ey'okujooga, ey'okuleebeesa, ey'obubbi, ey'okukola abalala n'embanyigiriza, nga ggwe oyagala kunyigiriza bunyigiriza. Buli lw'olabako omuntu ayinako ku ssanyu oyagala omunyigiriza olabe nga bw'abeera nga tasanyuka, ng'ali mu nnaku nga ggwe ofuna essanyu. Naye Bayibuli
Bayibuli egambye nti ebiringa ebyo omuntu talifuna bwakabaka bwa mu ggulu, talifuna bwakabaka bwa Katonda, omuntu taliyingira ggulu. Abooluganda tukolerere eggulu, nti naye naali abala ebibala eby'omwoyo, ebibala eby'omwoyo, nti n'ebiringa ebyo eggulu lyeliryo. Abooluganda tulabe Yesu wano agamba ki? Agambye ku lunyiriri olw'11 n'agamba ng'abagamba nti ekiyingira mu kamwa si kyekyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa kyoyogera ekyo kyekyonoona omuntu. 12. Awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti omanyi Abafalisaayo nga banyiiga bwe baawulira ekigambo ekyo. Yesu bwe yayogera ekyo Abafalisaayo baakola ki? Banyiiga bwe baawulira ekigambo ekyo. Naye n'addamu n'abagamba bw'atyo. Nonno Yesu n'abagamba nti buli ekisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulizibwa. Yesu abagamba mazima, agamba nti ebigambo bye mwogera ebyammwe ebitali bya Katonda ebyo byonna birisimbulizibwa, eby'obwakatonda bye birinywera. Abooluganda kye twetaaga kunyweza ekigambo kya Katonda mu ffe kye kigenda okutuwa obuwombeefu, kye kigenda okutuwa obukkakkamu, kye kigenda okutwambaza obutuukirivu. Kubanga ekigambo okukkiriza kujja na kuwulira mu mutima n'okuwulira ekigambo kya Katonda nga bwe tukola ki? Bwe tukigabana kaakati. Kubanga bw'owulira ebigambo eby'obwakatonda ebiva wano mu Bayibuli, owulira n'owulira nga n'omutima gwo gusaanuuka, nga gusaanuukira ekigambo kya Katonda, n'owulira ng'owulira obulamu, n'owulira ng'owulira eddembe. Owooluganda tufune obudde obw'okusoma ekigambo kya Katonda emisana n'ekiro. Bikulayo seemu emisana n'ekiro. Ekigambo kya Katonda kye kireeta obulamu. Ekigambo kya Katonda ddagala. Ekigambo kya Katonda nnyonda eyasayasa enjazi. Bayibuli egamba kisala kifumita, kiyitamu kirina obwogi bubiri, ne bwe kiva mu kamwako buli akiwulira kimuwonya ne kisumulula omutima ogunakuwadde, omutima ogwewunzise. Era omuntu ne bw'abanga yakkiriza Katonda n'amala ebbanga nga tasoma kigambo kya Katonda, ng'ayina ebintu byakola, okola kino okola kiri, omuntu oyo omulabanga ebigambo byafulumya, embeera emwambala, ayambalwa emyoyo emirala, era bw'aba ayogera afulumya ebigambo, buli omu ne yeewuunya n'agamba bannayo n'oyo mulokole. Obulokole kitegeeza okubeera nga tutambula nga tugoberera ebigere bya Yesu, nga tusoma ekigambo kya Katonda emisana n'ekiro. Obwo nno bwe buwombeefu, obwo bwe buteefu, okwo kwe kugondera Katonda, okwo kwe kwogera eri Mukama, okwo kwe buwombeefu obugondera Katonda kye yatugamba nti na kino ekigambo eky'amateeka kiremenga okuva awooli, kiremenga okuva mu kamwako, kisome, kirowoolezeemu, okisabiremu, olwo nno kiryoke kikole ki? Kikole mu bulamu. Abooluganda tunaatera okumaliriza, naye n'abaddamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulizibwa. Mubaleke be basaale abatalaba, nti omuzibe w'amaaso bw'akulembera omuzibe w'amaaso bonna baligwa mu bunnya. Peetero n'addamu n'amugamba nti tunnyonnyole olugero olwo. Abo nno be bayigirizwa. Naye n'abagamba nti era nammwe temunnaba kuba n'amagezi. Olaba Yesu bw'abuuza, ono nno mbagamba obulamu bwe tulimu obw'obulokole tekikutegeeza nti nno bw'olokoka toba n'amagezi, tekitegeeza nti bwe wabeerawo embeera torizoninga, tekitegeeza nti olina kutambula nga weefunyizza okusirika. Nze bannaye kamba siriikirire, obwo nno bwe buteefu. Olina okutambula ng'ekigambo kya Katonda kisala wakati, ng'oli mukyala mugezi, ng'oli mwami mugezi. Era kati tusabira amagezi mu linnya lya Katonda, kubanga mu kigambo kya Katonda mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mu ngero ya 7 agambye mu linnya lya Yesu Taata nsabira abantu baffe, twesabira ffenna Mukama w'abakama okufuna amagezi. Tumanyi nti bwe tusoma ekigambo kya Katonda ne tukirowoolezaamu emisana n'ekiro, kinaazaamu agalowooza agabi gonna, agalowooza agakyamu, kitujjamu embala eri embi, ne tubeera nga tutambulira mu mbala ey'obwakatonda, nga tulowooleza bulungi abalala, nga twagaliza bulungi abalala, nga tulina okwagala, nga tulina omukwano, nga tulina ekisa, nga tulina emirembe, nga tusanyukagana, nga tubeeragana, nga twagalana, nga tusonyiwagana, nga twogeraganako birungi.
Mukama nkwebaza olw'ekisa kyo. Nange Mukama Katonda wange gamba nange Mukama olunaku olwaleero njatula Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Mukama mbadde ntawaana mu mutima gwange, mbadde nina obusungu bungi nga neebuuza lwaki ntawaana, naye ebibadde bintawaanya bwebwe okubeera obukodo. Abamu beeyama ne batatuukiriza. Mwami omu yabuuzizza ekibuuzo n'agamba bannaaye neeyama, naye nkola nti yabadde abuuza bibuuzo ng'alaba ku TV nga enjiri ebuulirwa, n'agenda n'asindika message n'embeera nga nziramu ebibuuzo kubanga Bayibuli ebyogera byonna tweyame tutuukirize. Naye wonna we tweyamye Mukama ne tutatuukiriza tusonyiwe. Era tuukiriza n'obweyamu bw'obwa Katonda. Waayo ekimu eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama mubeeremu ekyokulya. Totambulira ku bigambo by'abantu by'owulira. Waayo siga ensigo. Beera nga owaayo ekimu eky'ekkumi mu kkanisa yo. Beera nga owaayo ekiweebwayo. Beera nga ogabira ku banaku. Beera nga oyamba abo abatalina. Omulabe wo bw'akusabanga nga waliwo ekiriwo nti tomugambanga nti ono anadde enkya. Mukama omulungi ow'ekisa, weebala okutuwa embala y'obukkakkamu Mukama, etegeera ekigambo kyo Mukama, era tunaatambulira mu kigambo kyo Mukama, tunaatambulira mu mateeka ago Mukama. Obuwombeefu mbala yakuwa Mukama kitiibwa. Omuntu omuwombeefu awa abalala ekitiibwa, era kyova olaba omuntu yenna omuwombeefu ne bwe tuyimba ndi tuddize mu kikama ekitiibwa nga omutima gwo gukyayimiridde, omutima gwo nga tegukkakkana. Abooluganda, kye tulina okwekuulamu yembala eri y'amalala etatuleetera kukola butuukirivu. Yembala eyo yokka. Naye kasita osala akaguwa n'otandika okutambula mu bulamu obw'obukkakkamu, obw'obuwombeefu, oba weetisse ekikoligo ekya Yesu kubanga ye muteefu era kyeyava awangula ensi. Yesu yawangula amagombe, Yesu yawangula buli kimu, n'atufiira n'atuwa ebisumuluzo era n'atuwa n'obuyinza nti kye tunaasibanga ku nsi kinaasibwa mu ggulu, kye tusumulula ku nsi kisumulwa mu ggulu. N'olwekyo mu linnya erya Yesu Kristo kyemansiba emyoyo emibi gyonna egibadde gikusibiddeko empisa enkyamu, egibadde ginsibiramu empisa enkyamu, empisa ez'obunyoomi, empisa ez'okweyisaayo, okwesitula, egyo gyonna myoyo mikyamu egy'okwesitula, egy'okunyigiriza abalala wansi naye nga gwe oyagala kwesitula, ate ne bwe weesitula tewaliyo n'akulaba. Okujjako abooluganda nga tukkakkanya wansi w'omukono gwa Katonda, olwo tulyoke tuyimusibwe obudde nga butuuse. Bayibuli bwetyo bwagamba nti Mukama alyoke atuyimuse ng'obudde bukoze ki, nga butuuse, kubanga tukkakkanye, kubanga tugonze. Abooluganda, Mukama kyatwetaaza twetikka ekikoligo kye ekyangu. Mukama omulungi atuwadde ekisa. Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo? Yesu yagamba 18. Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Buli ekifuluma mu kamwa. Genderera ebigambo by'abooluganda. Buli w'obeera mu bifo oyogera ki? Kiki ky'ofulumya mu kamwa? Bwe kiyinza okuba ng'owulira ng'ekirungi naye nga bye bitudde mu mutima gwo. Ebitudde mu mutima gwo biki ebifuluma mu kamwa? Eyo Matayo 15:18. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Ebyo bye byonoona omuntu, naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'Ettuulo ne Sidoni. Abooluganda, tuwulire ebigambo bino, olaba ebigambo bino bwe bituyamba, olaba ne Sidoni bwe yagenda. Wano waliwo ekyokuyiga kinene bannaaye. Enjiri eno ogiraba ng'empanvu naye eyamba, egenda kutuyamba nnyo kubanga tuyiga obwetoowavu, tuyiga engeri Yesu gye yaddangamu, oba oli wonaffe kituyigiriza. Waliwo oluusi abalokole lwe baddamu ensonga ey'amaanyi ng'alina okutereeza, oluusi n'alabibwa ng'ow'amalala, n'alabibwa ng'aw'obusungu, n'alabibwa ng'afunye. Naye wuliriza Yesu bwe yaddangamu bano. Genda osome mu Matayo 15 naawe osobole okutegeera engeri Yesu gye yakolamu, gye yalaba embeera eno nga bwe yali. Abooluganda, Mukama omulungi atuwadde omukisa. Twagala tugende mu maaso era nga tulaba Katonda bw'atuwadde ekisa n'omukisa. Mukama mu linnya lya Yesu njagala okwebaza kubanga otuwadde omukisa n'ekisa Mukama Katonda wange okukola omulimu gwo Mukama. Nkwebaza Mukama kubanga otuyigiriza
kwebaza Mukama kubanga otuwadde ekisa okuyiga ebigambo ebiringa bwe biti. Kwebaza Mukama kubanga otukozeemu omulimu omulungi. Mukama wange nannyini eggulu n'ensi, nkwetaaga taata wange omulungi. Labayo wano nga tugenda okuyiga, katwongere okuyiga wano era tulabe ekyokuyiga ku kino. Yesu bwe yagenda ettuulo, mu linnya lya Yesu Kristo weebale nnyo taata. Akati katulabe wano Yesu bwe yagenda ettuulo, agambye nti Yesu n'avaayo n'agenda mu njuyi ez'ettuulo ne Sidoni. Kale laba omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo n'ayogerera waggulu n'agamba nti onsaasire Mukama wange, omwana wa Dawudi. Muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Oyo omukyala azze ng'alina muwala we ng'alwadde dayimooni. 23 agamba naye n'atamuddamu kigambo. Yesu n'atamuddamu kigambo. Essayini ey'obwetoowaze Yesu tapapa. Naye ate labayo n'omukyala ono naye yalina embala. N'agamba nti kale laba omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo n'ayogera waggulu ng'agamba nti onsaasire Mukama wange, omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Abayigirizwa bwe bajja ne bamwegayirira nga bamugamba nti musiibule. Olaba abayigirizwa bazze bagamba Yesu nti omukazi musiibule. Okitegeera? Olaba obulamu bwe tubeeramu. Bano nno be balina Yesu be bakutte ensawo naye bagamba Yesu asiibule omukyala. Wulira Yesu bwe yaddamu naye musiibule kubanga atuleekaanira emabega. Ndowooza eyo gye baali ng'omukyala ayimusa eddoboozi okulaba ng'ayambibwa Yesu. Kakati bano abayigirizwa bo bagamba Yesu oyo mugobe kubanga atuleekaanira. Mpozi nga bw'oyinza okubeera mu bifo ebino birimu abantu okolagana nabo naye bo tebalaba na byokola, tebategeera na byokola, tebabibikkulirwa nako. Oli muweereza, olina abaweereza bakwetoolodde naye bo bali awo oluusi tebalaba na byolaba. Eriyo abantu ng'oweereza nabo naye ne vision gy'olimu nga tebagiraba, tebagitegeera. Era bwe batunuulira abantu abamu b'oweereza nabo, oyo musiibule, oyo mugobe, oyo tetumwagala. Y'oyo wamulondo otya oyo? Lwaki oyo ali awo? Ani yawoona ekifo? Babeerawo okusala busazi misango na kwagala kulemesa balala. Naye wuliriza Yesu bw'agamba kubanga atuleekaanira emabega. Olwabirimu ennyala lugamba naye n'addamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Wulira Yesu bw'addamu abasajja bano nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula. Kakati omukyalo ono bw'aba yeetaaga obuyambi, ate kakati gwe ali okumpi ne Yesu gwakwata ensawo ali ne Yesu amuyamba, ate gwe omugamba nti mugobe, musiibule. Kakati omwana oli gw'alina anaawona atya? Abooluganda tulina okutandika okumanya n'okuyiga nti bwe tubeera mu buweereza Katonda waatuyitidde tuliwo kuyamba so si kulemesa. Omwoyo ogw'okulemesa si gwa buwombeefu, omwoyo ogw'okucocca si gwa buwombeefu, omwoyo ogw'okucunya si gwa buwombeefu, omwoyo ogw'okugobesa abalala okubalemesa si gwa buwombeefu. Yesu olaba bw'addamu 25 agambye naye najja n'amusinza. Oyo nno ye mukyala ng'agamba nti Mukama wange mbeera. Omukyala yakomawo ku bigere bya Yesu n'amusinza. Okiraba okusinza Katonda bwe kissa Katonda Yesu? Olaba Yesu bw'ataateeka birowoozo bye ku basajja bano Abafalisaayo kye baali bamugamba nti oyo mugobe kubanga atuleekaanira. Naye omukazi omulaba bwe yakomawo ku bigere bya Yesu n'asinza Yesu. Ebigambo bino by'amaanyi nnyo. Omukyala ono omulaba bw'ataateeka mu maaso ku bayigirizwa nga boogera nti oyo mugobe, ye omukyala kye yalina ekigambo kimu kye yali ayagala Yesu. Bannaye Yesu Bayibuli etugamba mu Bebulaniya 12 nti nga tutunuulira Yesu Kristo yekka omutuukiriza w'okukkiriza kwaffe. Abooluganda tutunuulire Yesu. Yesu gw'oba otunuulira embeera nnyingi kati bano baali boogera. Y'oyo omukazi agasa ki? Mugobe atumalira obudde. Naye Yesu omanyi kyagamba? Ng'agamba